Walimba tutunde ennyumba tugende mu kyalo. Ennyumba n'otabatwala. Tebadda mu ennyumba tugende mu kyalo. Yes. N'obateeka music. Yadde spooni tebagikukira. Kati bano ababbi abali mu gavumenti buli wamu tuleeta baasi ziriwa. Tugenda kuleeta baasi mu kyalo. No, olwamala okubba n'adduka. Baasi ziriwa. N'asuula abaabutoda n'atema. Kati abantu baabakyawa nnyo. Tulina kuoleeta mu nsi muno. Ne bw'obaga nti leeta emigaati gyabwe baga girimu obutwa. Ensi yabakyabya mafiya eyonoona gavumenti. Ne bajooga ensi yonna. Ndikati obulabuguzi bantu n'ayimira mu bantu n'abagamba nti seba abakolera omulimu n'akalima yasadde nnyo. Ennya ez'enkyala leero nze Nnyombi Mahmud ndine Mwami Tamale Mirundi. Program tugiyita Mwoyo gwa ggwanga. Petro lunaku olw'omukaaga ssaawa 3:05 we tubeera. Akati Tropical Bank ekugamba gwe ampuliriza ekuleetedde amawulire amalungi aga Tropi hijja account. Kakati bakubuuza nti oyagala kukola hijja oba umra naye nga olina obuzibu mu nteekateeka ey'okuba ng'omaliza ebisale. Kakati balina kye baleese bakiyita Tropi hijja account. Kakati account eno ekuyambako okuba ng'otereka ssente ezigenda okuyamba okukola hijja ne umra. Kati nno enkola egenda kuba nnyangu nnyo. Nejja kuyambako okuba ng'oteeka mpola yo planned saving eneebanga etambula ekiseera kiri w'otuukira okukola hijja nga akasente okayinayo bulungi nnyo. Akati okumanya ebisingawo okweno enkola ya Tropi hijja account ogenda okyalireko ettabi lya Tropical Bank lyonna erikuli okumpi basobole okuba nga bakuwa amagezi ago n'okuyambako butya bw'osobola okukola hijja ne umra nga bakwanguyiriza mu ngeri gy'ogenda okusevingamu ssente. Ne Tropical Bank abaga nti empeereza yaabwe nnyangu ate nga yakikugu. Omuzadde nkuzigirira Lufuka Quality Islamic Nursery and Primary School wali Endejje mu Mirimu Zone. Jjukira nti ettabi lya Lufuka Islamic Primary School. Bongera okutegeeza omuzadde abaana bakyagenda maaso bawandiika. Kakati kyolina okukola kiri kimu kwekubatwala. Waliwo enkola eya e-learning. Omwana asomesebwa nga bw'alabako. Basomesebwa abakugu okuva mu mawanga ag'enjawulo nga bayita ku mukutu gwa internet. Waliwo ne half bursaries gye ziri bakusalirako ku bisale. Essimu gikwate obakubireko eri 0702 16 16 78 0702 16 16 78. Osobola n'okugenda wali ku Lufuka wennyini ku ssomero erisangibwa Ndejje Mirimu Zone nga wakava ku kapande ka Mirimu Police. Then okutuukayo okyamira ku batabata ku kidda Endejje n'oyambukira ku kipande kya Eden College. Mwami Sempala Robert ogamba otya sebo okuva mu Human Rights Network for Journalists. Aba Alikurashi Company Limited bagambye wali Nansana beetaaga aba construction workers oba abazimbi. Bw'obanga oli omuzimbi olina obukugu osobola okugenda okukola. Aba Alikurashi bakwetaaga osobola okuzimba zino kalina ennene mansions n'abasobola okuweereza omusenyu ne ba site supervisors babeetaaga ba foremen n'abalala okutalira ku myaka 2 paka ku myaka 4. Mugenda kukolera Dubai ng'omusaala guli wakati wa $1.3 million ku $3 million. Beetaaga abaweereza omusenyu ba helpers 100 mu bwangu babeetaaga nammwe basobola okuyambako emirimu gy'awaka. Essimu gikwate obakubireko bagambye wali Nansana ku masitoowa oba wakayisa ku masitoowa Nansana ku stage. Essimu eri 0703 67 48 0703 67 48. Abali mu kutulaba live ku Facebook yaffe mwebale nnyo mwebale ddala bagita Pale FM Uganda. Tuukayo sharinga mwakubyeeki obakubya akalulu ku programs kakati makamba bulungi obakubya akalulu ku programs
amaanyi era negalabika amaanyi gali kupa omanye nze mbagamba you see abantu bano bo balowooza nti nze mbawalana no nze njagala nnyo Museveni kuba namulaba nga nnwanirira nga bamugee navumye mukazi we enyebode Museveni akamutukita Sulemanik emirundi n'okuma mukyala wange nga nalwisa atudde wali ng'omuwumbo gw'emmere nakalema katudde wali waliwo eyajjajje wange mbo nakalema muzeeyi yamutaddewo nalimu benyondo yadduka misinde kakati nze mbagamba nti I study these things mulindwa baagema abaana olukusenze abaana ne bafa kisekanaga nti eddagala lyabadde ffu bwe baddamu ogeba naye nga aliya Museveni agemye UNEP endwadde ttano zinamutta as if we are sent by God successfully balina abantu bamukirizaamu naye they went as far as mulindwa muwonge yavumirira okugema abaana ne kunyimirira omuntu ogwo they had to bring the kabaka atali na nansi okugema abaana confidence gye mbagamba nti bwe munaaluzinga confidence mu buli kintu abasiraamu mu ndagaano y'olwenda square miles 93 ziweredde ekkanisa 3 mu Uganda square miles 93 omulangira omusiraamu n'abaddu square miles 24 abagobezi naye bakiyita baddu be naye kakati kankubuulire waliwo wootasanga muzikiti abasiraamu bawayo ettaka lyabwe bazimbe eddwaliro bo tebafuna mu missionary hospitals. Do you think a society, educated people, can reject a hospital? No. You've lost confidence. Yes. Abantu bawereza sente bafira how much money to go to India for treatment. If Museveni transfers the India expertise to Kampala, who should complain? Mafia, abantu mafia tebakyakikiriza. You'll say, Edagala, Mudrag Authority, the expired got 200 billion to Yoshi. I think a Mavana Yamukulita. Ugaveri nobody know. Short term strategies, you are killing this, the image and the credibility of this government. Short term, but okay. So, move short term strategies. Tujja kutuuka ekiseera kati ebigezo by'abaana otegeera ebituufu n'ebitali bituufu anti amawulire babibbayo okutegeera olupapulo olutuufu n'olutali lutuufu ng'otudde bigezo ate ne bakkiriza babibbawa era babibba mu UNEP. Buli kintu kyammwe kyonna bwe munaakitta mukimanyi nti eyindiya abaana beekalakaasa babakkiriza okubba ebigezo. Uganda abantu negafa nemudde university nemugira 6 for marks. Who would like my daughter mulange mutwale Makerere ewalise naye nga balwanira projekiti ya Sudan ekola university nemugiswaza nemugiteeka wali 6 for marks. Lwaki abakazi bote balina 6 for marks? Ndiwe mpolo yagera women at Makerere. Lwaki abasajja basomesa Makerere bagenda mu university ndala zipo tezeereba. Malisi yaabwe ekinuma satta ku baana bano okuva mu gavumenti kyo nalinawo naye ekinuma sakuba ku mutani gwa Kajiji kumwasa mutwe sakuba kusajjako esironko kano kakuba mutwe ne gugwa bali sakuba ntwe yapuze muba ku kisenge nga bwe nali njagala kyekinuma kyokka tulivu gavumenti zinoomu nalifiiriddemu kyakitange naye satta ku baana bano abalowoleza mu malisi n'osiba munno mbuga n'omusiba ne mukazi we n'omusiba onyigiriza omukazi omubbeko sente gwe n'ogwa nti kojja kusigala mu nsi n'entwe bo balowooza mbukubba balemeddwa okukola bajja kubba mujja kufa bajja kubba abaana bammwe ne bazzukulu bammwe babattirewa. So therefore these are more important. These are things that cannot come out of your caucus. Nti a government is facing a credibility problem. How do we restore confidence, people's confidence? Katonyo, munkola ya multi-party dispensation, enkola y'obubondo imweri, eri tunuli. Yes. Sagalo na fika. Mutesayo ki. Okay. Are you addressing the real issues? Kubanga president wamala okupresentinga speech ye, ani aje criticizinga. You would hire somebody who could easily criticize.
nankabirwa bino byaleeta awoza abakunoonyeza omulimu nakiri nakitta. Your intention, objective, main goal was to get money from the president. Why do you reduce a lot to the president? My management means by removing the 70-year requirement provision, you are enabling everybody not to be 7. What type of people are this? So you cannot. Kakati kankubuuza mukazi wona akubuuza nti naye mwami yogera omukazi asinga obulungi ku kyalo kuno oddamu oddamu otya gwe yaba akuteeza naawe n'omutega naye naye omusajja gwe singa nfa ofumbirwa ne ku kyalo kuno kiba kitegeeza wamwagala dde abaganda baga omukazi omugezi aga nti ate nti ebyabasajja we bikoma. Kakati if a president presents his speech, how can you erect waliwo yabadde abuuza nga akankana egundi tulina neighboring countries ezikola kino kibuuzo kya member of parliament galiko owa primary awo obwa minister abufunirawo babufiira wakankana empale. Get somebody you can criticize to present a paper about NRM and its performance. Why are we declining in popularity? Kubanga ezo kokasi obubondo babugenze kusalawo ku disanyusa Museveni. Yes, mindset nti bidandi yaleta minority reporting abo ndabagati twagala bibiina nabagambye ejjo nti Kakoza Mutale ekyali kimutise wa Kiso ya presentinga paper mu baana bye yali asomesa kozi n'Abanyarwanda mwebali. How we can prepare for the Banyarwanda here and the hostile Rwanda? Bagamba katini mantu waliwo abayekera Kakoza Mutale yawonera watono. 2 years, a year, when they came in 1986, obongo bwa Kakoza bwemuyita omulalo bwali bumaze okutegeera to prepare for Rwandese who are here and when they go back. I don't want to please anybody. Kino kibere kiriya akabondo kaleke kusalawo bisanyusa Museveni. Begali n'abamawulire bava buli mbamuteka nze banange bakireta nze njokiriza n'olaba kyakututungana byo kyakitutteyo baali badde beggalidde synod tubagamba ti public opinion yava mu coffee shops in London ne bamonks be baleetanga thinking zonna gundi ideologies zonna ani bano balenini baani genda osoma kataba kayita masters of political gundi thought babeeranga basajja nga batuula ne boogera ne baleeta ebintu ebikankanya ensi. Karl Marx bamunoonya wonna n'adduka nga beboogera ensi egamba nti gundi tulina Galileo yagaa nti ensi yeetooloola papa n'agamba kumusaleko omutwe Katonda n'akola ensi etali nywefu. Papa John Paul yakebala n'agaa nti bane neetonda ku lw'ekereziya papa yaliwo mu kiseera ekyo yali tamanyi sayansi kyobula ffe tuli risk takers. NRM eyenjebuse. Yes eyenjebuse yanti oba balwanyisa eddwaliro abantu ne babalumba nti ab'okumukaaga abaaliyo entufunye eddwaliro eri modern abantu bajja kujja polisi zaffe zigenda kugina bagenda tubba ttaka. Very dangerous. Museveni byabimanyi ati babimubuulire gutomulaba oli muwabuzi babimubuulire oli muwabuzi natunulira omwana oyo abaana abo bali bana. Museveni bwalibeera mwekezairo naye tajja kgenda naye bwali batayodde baana banaba mutani wakaiji oyo awunyi obunyi namba tumwebaza Ludaini Jairo. I can predict authoritative tumwebaza ajja kufiira mu kkomera yaneereegamu ajja kufiira mu kikome mukazi wamumanyiza akawunga akabisibisi n'omufaliso gwayinkyemu nkubuuzi these are very dangerous. Ti mukazi ogenda omukiisinga n'atunda ebbali oba owunya akamwa atidde kiggamba era abakazi abalina abasajja abo abanywa omwenge n'abanywa sigala ku buliri beebaka ku bulangiti waggulu omwenge guguleme muwunjira nga naye ono ensirinyeza atya evvundu eriva mu ono ate bwoba tewagunywedde. Kakati confidence building ti omukazi wotegeera omukazi nti agenza akukyawa akuga nti ata oyo abadde wano si mwami wammu gundi genda nzije temutuula wamu. Confidence building is very dangerous in public. Nti emmotoka baziwizirowingayo kati ennyonyi zonna mu bwengula bazijeeyo
okuddamu bagamba nti mukigule n'abalina order bazisaziza mbwe engalabiza wano zigenze Canada kugula nnyonyi. Ennyonyi za problem of manufacturer. Where these people went, bano bagenda kulaba ko biwandiko ntwaze baziwandiseko Uganda Airlines yesirinyambula mu bwa. Ogambe watadde mu kina. Mulombo gumulijirinyisaamu zisobola. Omusajja n'omusanga nga ekkooti njulifu, essaati njulifu, engatto njulifu, andawe ye bannamu. Buli kimukula kyonna kifenyegize munagulanga namu ne maintenance. Naffe tugenda mu Boeing. No, kyatayita kindabamu. If you are really interested in the East African Federation, you would invest in the argument would be Tanzania and here is our area, now and Kenya. Financial and you are talking about the East African Federation spirit. Where does it start and where does it stop? Nothing to go shares to the East African Airways. Then when you said flag carriers, you are maintaining. Omukazi yenna atagala kweyambisa linnya lya bba kitegeeza family yewaabwe eri more important okusinga bbaawe. If you are still buying planes to maintain your flag, your one country's flags, flag carriers, then don't talk about integration. You are for this is a club. What in a makulu? Yes, to me, Makulu to manage Muraga. Kagati Nkugamba one. Nti Bano Nabagamba. It should be noted therefore that the government or anybody has the right to call and pursue amendments in the constitution if they deem it fit. For example, if the age limit clause is amended, it only enables those in the stipulated age category to contest for presidency. This does not apply to Yoweri Museveni alone. Secondly, amending the age limit does not mean extension of Museveni's presidency. Museveni will compete with other contenders and will either win or lose. What NRM supporters are doing is in their interest. If the constitutional amendments can fulfill the requirement, why not amend it? In fact, the opposition is making a big political mistake. If the opposition fear Museveni as a person with the view that he cannot be defeated, then it encourages members of NRM to insist that he is the right candidate to ensure victory for the party. Kadika. Nabagamba nti opposition mukoze ensobi. Olunaku lwe mutidde emyaka mutegeeza nti Museveni bwe bamugirawo emyaka 75 then it means abawangula. Again, it is not in the interest of NRM to remove a strong Museveni to create victory for you. Ngabiri mulumu ogwokuna 2017. Again at the crossroad. Yes. Nabaga nti mwaligambye goal azimba mu goal. Ne goal tagama nti mukutadde kumpi nnyo ne goal. Okay. Goal azimba buzimbi. Kakati you encourage the MPs, the NRM MPs to stick to Museveni. Kubanga bo bakimanyi bote bajja kudda ab'omu caucus abo 90% bagenda kukomawo. Abali kabondo NRM 90% bakomawo. That's what you predict. Yes. Kakati bo bamanyi nti bwe tuga nti ekitusudde gwe ajja kubawa emirimu. Naye ate n'okungamba nti nze musudde nze nti nga nze nayiseemu the two contradictory. Okay. Kakati lwaki commodity bagitunda? Lwaki yo commodity egulibwa gwagitambuza abantu ne bakuba emiggo? Anti kyenkubuulira. If Museveni is a political liability, ng'ekibawanguziza abo ababaka ba caucus b'NRM, ng'ekibawanguziza mu kalulu kugamba nti twakyusa emyaka twakuwagira ate Museveni ye bwawangula. Ekyokubiri kyembagamba timulimu kye tuyita president nga tojja kuddamu kikola. Mu America tebatandika na kisanja. In 1958 omusajja yabagonda ebigo 3 ate yali agenda bawangula. Olwokuba Congress yali dominated by the opposition ne bakireeta ebisanja ne babijjawo. For 400 years there was no kisanja in America. Firi mu entry firi exit. Kakati if you had term kati mu America tewali asobola kizaawo. It was ukulina ko bine biyinza okusalibwawo bagere subiro kwambusa myaka kuva ku 18 kunda kwana mwezi abantu bakitunuulidde balina go batageti anti kankubuulire Bobi Wine yabalema
nabaga nti Bobi Wine nze mirundi nze mukuba nze Bobi Wine nga namgaye mukuba nemuteeka ku ttaka nkubuuliza naye baleeta ntwe ya pusi talina magezi ndabye olwaliro ku pulogulamu nendaba bagwagwa babiri TV ku makya kati baleeta abayaga bayimbi bayaga babuuza bama nti wanya kunja in America is a common question, did you taste the wheat? Yes, yogera saginywako buli president wa America nja kaginywa mukoleji baginywa kakati gwe wamala dogwe komitinga noga nti omusajja twamukebedeta nyina nanjaga musayi ngali mu mikono gyamu mmwe mwenyini yes yuli bamukebeda yes kakati ekyokubiri bemugamba GDP baba mulonda GDP bagimanyi nabamugamba mukatabo ka Bobi Wine nembaga nti omusajja bamugamba GDP nabagamba OTT anti no ebitabimanyi ne President Bush bamubuuza nti Chad enchizi yebayita cha child baby ngatajimanyi kisoboka Bush ne bamubuuza nti who is Gaddafi Gaddafi is an animal in Africa bwe bakukwata president yasoma amateeka why does he maintain a legal team in the state house national general yes byonna tobisoma you get AIDS Reagan yali muzanyi wa katemba Reagan president Reagan yaleka azimbye military y'amaanyi ennyo because it's a question of choosing the best people you can have kakati omuwala yenna oba omukazi omuga nti omusajja yakatta abasajja bana kakati mulannama tomulapa mulannamya abasajja ono senga kulannama ono afulumye ono awasombi bamukebera babakebera wabalado bewo omusawo abakebera yawasa ate lubalula bamujja wa Kimbowa awasa nanyenya akabina nanyenya omanyi munsi temukulamu muntu omu waliwo president mu Argentina yali mukazi yakwana baminisita bonna nebegatanga naye bonna era ekyamugisaako bakubaganiranga mu kabineti yalina akabina nga anyenya bunyenya nga kulanamu ekyavamu bwekityo waliwo omukazi malaaya bamwitanga Cicciolino mu Italy buli yamunoonyeza akaluyi ne yamukozesaako kakati n'oyo naye ejjamuso nenze kyembasaasirako oyo abo bazanyiramu balina banyaabwe abo abavubuka nze omwana wange naafumbirwa omukazi nkwata pickup nenyiteekako amatooke n'embuzi ku ssaani ne balowooza nti nzize ebbalaba ng'embooko yange y'envubu eri mu kiwato sireka mugirasi nemuleeta nga musibye ng'embuzi mutabani wange muleeta atayinza kunyanukula n'engumi ewange banyanukula muleeta musibi naye nnyoko n'alaba n'oliraba n'engalo byeyalimu kati gwe banagoba n'alagawa temuli ankebere enkebere si gye balya nti yamufumbidde omukazi ku Sande nkwata pika nengiteekako enkota z'amatooke nenkwatako embuzi n'enkoko ne balowooza nzize ebbalaba ne baggulawo embooko neevuga sirekamu kinyikaniti balaba sezaala embooko neevuga ate wali bayinza okunyanukuza eŋŋumi era badduka buddusi mutani waye nandabako nga nkijeyo embooko ey'envuvu olwesa amakula amanya ogenda amatooke n'enkoko bakugulya n'essanyu alesa amakula nemba ataligira ku mutabani we baba nendyoka muteeka kabangali ng'embuzi ennume ewange obikolerayo ewange abaana bange tebalina obikolanze nze sinyega naye nkeera kumaja ne pikapu yange n'enkoto z'amatooke 3 n'enkoko ne bagulawo nti sezaala alabise sezaala alesa amakulu era ye mutani wange bwandabako amanya titagenda kulekamu wano girasi oba kikopo ewange babikolera nti wali omwana nga asobola obikola baba gototya mukokwata zala wange tebiriyo ne bwaba mupeti mukwatako nali mukazi mukulu atawe yakyalina obuko moko nevuga naye bo tebalina na banyaabwe
anyamukebera bayingira buyingizi wallahi aleo yali kiina sente kikula nnama kyebo kyekigoba kigaluga embuzi tegaana mugwe nze bammanyi era kakati abaakawasa bawala bange bantu balamu kuba motoka yange weri n'embazi taata gundi yankuba n'embazi yaako kuba lugi mubireetokuta n'omuko abakodde basooka bawoninga bakimanye wange tojjayo nga towasa wange nga toli muntu mulamu nankubera esimu taata gundi yankuba omutte gwosigalewo bwenkuga nti gulawunogana embazi weeri lali kuluza yange weeri mu miransozi n'amafuta fulutanga bagana namuko omukayinza okuddayo zino komando nange mbiraba ku firimu ewange osobola okukikolayo it tells you how ambitious the woman is. Asobola okukola anything, even killing nga alina kyayagala okufuna taswala. That woman is very dangerous. Can you imagine? Dini yajibwamu omusajja namugoba. Yes. Very dangerous. Abasoma psychology oyo omukazi you avoid her. Can kill. Kubanga tayina permanence. No, takyaswala. Ensonyi yazinaaba nga kusaasira kyola nti kusaasira yayamba Bobi Wine nti kusaasira lwanyisa Bobi Wine nti kati ali kukiwa kati ali kuwani that was kusaasira yafuna Museveni yeye yamufuna mu sente z'ebizibu but kusaasira could not confront Bobi Wine. Malize Bobi Wine tugende ku Rwanda tugende nze nkuba Bobi Wine ku ttaka si kumuvuma. Bobi Wine yalina bulandazi ze zemukubirako ebitali byanjaga ebyenjaga abajinywa bali bame nze mpulira mu kibuga muno mukati abantu bonna enjaga bajinywera ku cyayi mbubikola bibanywa ku cyayi ne banoonya mukereziya ne mugamba nti tulina abanoonya enjaga. JetTech Security Uganda Limited nagambye bano bo bebategeera private security ewakaawo bakuwa abakuumi ku mikolo gyo bakuwa abakuumi ku bizinesi yo abamabanka bizinesi yo na buli kika bw'oba oyagala lead cover gikuwa ng'olina omukolo oyagala ba bodyguard ku mukolo batukukuuma bulungi nnyo oyagala okuyambako okuba nti naawe ofuna kanyama akukuuma tumukuwa mu mbeera yonna gy'oba oyagadde ekizimbe kyo n'amaka tukuteerako kamera eza CCTV n'obanga security nywevu. JetTech bali wali ntinda ku Matazuwe ojja okubasanga essimu eri 0704 004 669 gikube kati 0704 004 669 ojja kuba bafunye aba JetTech Security Uganda Limited wali entinda ku Matazuwe security ginyweze osobola okubanga ebintu bitambulira ddala bulungi. Akati wano semina y'abakyala ngikutegeezezza naku z'omwezi nga 2 ogwokuna mitwalo 2 kwaka essimu kwogenda okuyita okwewandiisa ye namba ya Pal FM ya bulijjo weerezaako ensimbi ezo bw'omala okuziweerezaako basabe enamba obwedda abakuba temusaba namba naye kati bw'omala okuweereza ssente ddamu okuba nti nze mpeereza mumpe enamba yange. Essimu ya Airtel gwa mukyala ajja mu semina essimu ya Airtel eri 0706 7 6 ye namba ya Pal FM gye mumanyi 0706 7 6 owa MTN eri 0773 24 68 54 0773 24 68 54 zonna zikuletera amannya ga Pal FM Pal of Africa Radio ngegajja okubanga gakuletera omuzadde leeta omwana ku Kurafa Islamic Institute wali endejje asobola okubanga asoma somero ya ddene boarding abaana besona bava ewaka leeta omwana aganyulwe mu nsi n'akhira bakwasisa omwana Qur'ani naye nga bava ku senior 1 n'eyokubiri somero pya
bava ku senior 1 n'eyokubiri. Omwana muleeta asobole okuba nga asoma. Yogera ne Sheikh Yahya Kalungi ku 0703 14 79 29 0703 14 79 29. Liri wali ndeje Lubugumu ku luguudo ludda Lubowa. Tumalirize ku nsonga waliwo kyembaza ku Bobi Wine nti ataaka zino zikolebwa ku Bobi Wine zimuyamba ziyamba Bobi Wine teziyamba NRM. Kakati ekiri kamazina kiri nti muyamba abaana bano abaavu banyaabwe nga tebasobola kulannama mu testing omusaayi kubanga kakati yalabe katayizitula ekyokubiri oba wasoma psychology kulannama bakole ki bamukebera omusaayi. Lwaki bamukebera omusaayi? Anti kakati yasuula bwatwala ate nabano ne balagayo balina amaka gaabwe boti balina buvunanyizibwa ati bayambe buyambi bo balowooza nti wakitalo nnyo especially gundi low educated people balowooleza nnyo mu feemu ngenze kukima bugagga ngenze kukola ki fetukana b'emakerere omuntu ataasoma omuwala amulimba nti weemakerere oyo omulaba weemakerere. Yes, these people are saying too she can be a problem of insecurity. Omusajja ono gwe yagoba yalemera mu nnyumba tatta ono ate muno muwa abasirikale linked to the state naye mwalema image yabalema. Somebody to be protected must be have. You cannot ensure singa kulannama yawasa tebamuwasa yakinkubuulira ninga oyo yagambye mbu na kapiteeni wa traffic wuuno ate mu polisi mbeeramu kapiteeni kati mukubireko muntu. You see, for you think that these are entertainment good. They are serious. Somebody can murder another of a woman. ibaga nti yakulira mu abekinansi obusamize omukazi akulira abasamize baba bakadde lubaale tawunyirwa nsu era ekyokulaba nti abo abakazi abasamize abo abalina edda oyinza omusanga akasajja akasikula eddagala akayina engunza kekabbaake nti lubaale yakaleeta n'akateekaawo. Lubaale tawunyirwa nsi to choose here and there. Because for you don't know these things. Me, I have studied all of these things. If I decide to write this, I write for you. Lubaale tawunyirwa tawunyirwa bizigo. Ndi atoli kuona no tayina.